Alright, nkwaniza ali ku Kipo Promotions worldwide. Unajua since dokubera ngo Lovely Live. Feel welcome to the Might episode ever since we left here. It is another session okubera nga tugendera dala maso. MC Chiege gange oyinza okumvita Ghetto Corporate Worldwide. Olunako lwaleero tugenda kuba twogera ku bisinza okubera nga bikwata wansi ne waggulu when it comes in our world of both social life and of course entertainment, as we always know. Ndine Chifesi muzukulu wa Tefere Mundo, mutunulizi w'ensonga naye ebiwabiraba si we tubiraba. Kansoke mwaniriza tubuuze ko gamba otya Chifesi? Nze ndi bulungi nnyo mpozemu. Ojja kwongeza ku ddoboozi. Ono tusonywa bye muyitamu naye yongeza ku ddoboozi. Kale ndowooza lirikiriya kati. Buuza ku bantu. Abatulaba balungi amanya nze Chifesi muzukulu wa Tefere Mundo. President wa Bamulekwa ate era nga nkiikanga professor. Okay. Omukukunavu. Okay. Omukukunavu. First of all, it's sad news coming in to our side, Dandala Uganda. Ku athlete waffe gwe tusobodde okulabika nti tuluzinga Kiputegei. So tusooke tumunyonyola abantu baleme gamba oli yennyini Joshua. Go mawulire gannaku nnyo kuba nti tufiiriddwa athlete ali ku almost Olympic levels oba worldwide international athlete bintu ebyekisirusiru webityo oba bitali bya magezi nnyo oba ensonga ezitaliimu naye kiddayo ku bantu nga tukola ebintu byonna abantu betumiitinga mu bulamu olina osooka n'okola background check gwe meesinga apo naye mu bulamu ye ali ki, how mentally damaged are they? Abantu mufolinga in love n'abantu naye nga already yaggwayo dda talina option B takyadda yali ku do or die nkwagala naye kati tuli ku do or die kawulira nti nawulidde mu abadde Paris omusajja nakwata mu kiwato you either die or they do kati olina okwagala omuntu nga teyaggwako nga tali expired. Sinti yali expired naye nga akyalina omutima ogusobola okwagala omuntu bulungi nga tamutadde ku conditions ziri nkakali. Omuntu alina okuba nga akwagala nga akyawulira nti akyalinamu ka self love. Naye omuntu ogenda n'omwagala nga yaggwayo dda yakoowaakoowa abantu bamudisappointinze bamumenya omutima yakoowa ebintu byamutama n'agamba Katonda gwensembayo kakinkola akubirira nze nfa naye. Omuntu towasa muntu bw'atyo. Buli lwofunanga omuntu ng'obulira sipiidi gyakuvugamu ndala sooka okate mulinnya mu kyawa kati ogambe ye gundi susibemukko nga sipiidi nyingi. Wakafuna omuntu myezi 2 ayagala mbaga ayagala mikolo gundi mugambe mukwatamu sooka kutegeera topapa nnyo lwansonga abantu abasinga babikka obuzibu bwabwe mu kwagala okulaga nti bali authentic ebintu babyagala mangu mangu kati n'otalaba ziri nitty-gritties embi. Kyobola abantu abafumba abasinga basanze obuzibu mu bufumbo nti bafumbirwa abantu byamangu mangu yalina ssente n'apolopozingirawo n'akuwasa nodde ebimwotukanga kati omuntu yafuuka nsolo ewaka teyakuwa budde kutegeera kizibu kye kuba bwe yakyeyambulira baamwesonyiwa kati n'amanya okusobola okufuna omuntu ninamukwata ne musiba ekikookolo nze mpitewo n'ayisaawo ebibye olina okufuna omuntu ng'akyasobola okweyagala. Self love kintu kikulu nnyo nti nange neerumirirwa bw'oba weerumirirwa osobola olumirirwa omulala kuba obeeramu sensitive ne tovasanga omuntu nga talina kantu keerumirirwako yadde kati n'ekirala kiri ku kinti omuwala kikyabadde bw'omuwala alabika mbu byempulidde mu nkubo abali eyo ku gurawundi bagambye nti omuwala alabika alinayo ekitaka eyo yagula engeri gye babadde Paris n'afunamu obusente omusajja nga ayagala bamugyemu bagabanire bamwawule kati olinooza n'amugamba maama kano kasente kange ka kikazi koyo kola bikozanya ate bagamba saidi ze abakazi be bakolerera abasajja mulimu tribes ezimu nga abasajja beeryamu olukwe sina busiru naye kweryamu olukwe self betrayal bali too lazy to be tuchobola bakabira ezisinga zagalanya abantu bomu central siti abasajja bomu central nti bategeera nnyo niye bategeera papasi y'omusajja kyeki kola eriyo tribes ezimu nga abasajja akeera kunywa mwenge emmere tamanyi na kumanya kikigenda maaso emmere agisanga awo ebyokulya byonna tategeera bituusewo bitya nga kutoba kwa mukazi ate no n'atagisangawo luba lutalo nenge nene abavubuka mu bijjumbidde ennaku zino mwagala smart wire you have nothing you offer on table busiru era gwe buli gwoberengeramu manya yayokya omusajja yenna ategeerekeka ku nsi kuno mu generation ena ino banga alina obusobozi obuprovidinga
much as you might not be a good protector, but at least provide. Because protecting role y'abakazi yo yavaawo kati tetukyagisobola. Kijja kituuka kityo omuntu ng'oyagala omuprotecting nga tayagala. Buli lwogana mukazi ono togende eri omuprotecting eyagamba nze njagala. Tombeerako nnyo. You get it, kati protection role yo twagita. You must provide. As a role. As a role you have to provide. Niye osanga muvubuka nga akuze emyaka gino mu generation nga ayagala omukazi amuteekemu ssente. Bebo kyovula tulina ekintu kye tuyita masculinity eri faded oba feminine masculinity. Okuyigiriza omwana omulenzi ng'omutendese kweyisa ng'omuwala. Buli lwotendeka omwana omulenzi ng'omutendese nga kweyisa nga muwala ajja kuvaamu nga mukazi. Kyovula abaana abalenzi bonna bakuze ne basingle mothers balakinga father figure roles mu bulamu bwabwe. Omuntu alina obba nga alabye ku taata yeeyisa atya ewaka, omusajja abeera atya. Naye mwagadde nnyo okukyawa abasajja ne mumuggyako omwana n'otwala omwana w'omusajja n'omumukweka. Odinayinga omwana wo opportunity y'okuba nga anakyalinga okubeera omusajja omutuufu aggumidde. Kati ujja sanga nti omuvubuka yakula na step mom, abadde n'abasisita be, yeeyisanga mukazi ayingidde ebisiyaga. Okitegedde? Lwansonga talina walabye father figure mu bulamu bwe ng'akula. Ne kati fe abalaba abasajja nga bwe beeyisa. Okay, so olunaku olwaleero, away from that, amawulire agayongedde okubuutikira ensi kwe kubeera nga mukulembeze wa Saidi eya NUP yakubiddwa tear gas canister. Olunaku olwaleero abantu abasinga babadde bakitwalanga masasi. Later on ekizuubwa nti tegabadde masasi. However, tetunafuna maybe oba report ekyabulamu. Report zize zikolebwa by police, but different statements. Ndoza kiki kyolowooza naddala ku mbeera eno okubeera nga embeera yatuuseewo buli omu ebigambo alina bibye. Ensonga ezo mutonzi waffe yasinga okumanya. Naye kidde eri bonna bw'otunuulira foto gye yafulumye teyabadde ng'alaga sikafu yonna yakoleddwa Bobi Wine. Tekwabaddeko sikafu yonna. Nze nalabye foto gi ng'ava mu motoka, then all of a sudden seconds emu bbiri ekintu ne kibaluka wansi bwe yabadde direct ng'ate mu audio mulimu agamba shoot him. Kati bwe kiba nga muliwo omuntu agamba shoot him kitegeeza waliwo abalina either hidden or premeditated plan ey'okubaako kye bamutuusaako in the scaffold. Naye kiddayo eri ku ki kye balina okukola. Mwekkaanya embeera yonna. Waliwo embeera eteetaagisa kukozesa maanyi gasukkiridde. Okitegedde? We know there is the power and might of the gun. But if we keep our guns silent, then we can have peace. We know some people are good at war, some people are good at violence, some people are good at fighting. But now it's not time for war. Now we want peace. You're good at war, well and good. You're good at fighting, well and good. You're good at violence, well and good. But we want peace. And it's also good for both of us. So, waliwo ensonga erimu nga issue, the way it was handled teyeetaagisa. Kati just imagine the worst happened. Waliwo abantu abamu nga semusota guli mu ntamu ng'ate na ttimba kuba bw'oyabiza okunywa amazzi esobola okubuukamu n'ekumira naawe. So n'otategeera. We need to understand ebintu ebisinga. Change the narrative gye musomesa ku bantu. Si buli omu nti aduuyi wadde tawagira ky'owagira. Kuba naffe tetubalaba nga baduuyi naye nga muwagira be muwagira. You get it? We need to have a comprehensive understanding of the opposite sides. We might be of the opposite sides, but we are not enemies. You get it? So tosobola treating amunno ng'omulabe nti alina emmundu. Kuba tosobola gamba shoot him in a very peaceful something. Etabadde na demonstration. Otherwise, this country can turn blue-black in just minutes. Just one simple mistake and everything goes bazaar. Fenna tetutegedde ki kibaddewo tugenda okuddeyo nga teri ajja nategeera kyava ku tiya gaasi kyava ku ki. Entalo ezisinga zibaddewo mu nsi ne zimalayo emirembe nga n'abantu bennyini abalwana tebategeera naye olutabo tudde emabega ne tukkakkana ddu lwava ku ki. Ng'ate okuyinuzirwa kaali ka tiya gaasi nimwekana ekintu kyali easily manageable. So we need peace. Tetwetaaga bintu ebyo atakosezza kifuba lwaki gwe okikozesa. Police is supposed to provide way. Mumuviire mugamba ayitewo baye mugende muggale ombulooki ng'abantu emmotoka ye eyitewo.
nga bwe bamujja ku airport. It doesn't need to bring chaos. Sweet. Naye nga kyo yakikoze with a bad intention, naye teyategedde asaana kugunjulwa kutegeera new politics wenaku zino takyali kubiri byakulaga kibuli. Sajiko tukunyiganga ntunuka ofuluma totegedde otukujjamu bwe tunakukimayo ng'envunza nno baabo kijja bba kirala naye baba baagala kujjayo nga mbalabe then leave it. Just be solid. Okay. So waliwo n'ensonga actually twavaayo mu the legendary concert legend in gold. Legend in gold ya transpiring wano ku Serena and it was a full house. Basobola okuba nti stories ezavaayo ezimu nga abantu balaga nti abamu the dress code ya Chameleon, many moments as it is so memorious. Can you give us a 360 of your own very own analysis okusinzira walaba the legend in gold and the execution of Chameleon's performance for all this time? Legend in gold it was a good idea and that I expected him okujira mu gold attire nga mutowe we yajira mu concert ye eri recent yakagwa. Naye there are certain credits you have to give to Chameleon vis-a-vis his character and behavior. He's a great artist. He's one of the greatest that we do have. He's a good performer. He's good and he understands live band music. Bwamutulako ogamba bwe waawo kyekyo kyennyini. Bwakola kyogamba kyekyo kyennyini. But we need to understand the dress code sometimes. But artists bali hoodwinked into thinking that an artist has to wear weird things to look like an artist. Some things you wear be representing a society ezenjawulo ffe ze tutamanyi. Okitegedde gojja kwambala ekipale ekisooka yo skinny. Oyambadde oguntu gunene. What are you representing? Kiri bagi kyonna kiri sagi bwe kiti. Design kali kalungi akawaggulu akakooti akali bwe katyo oba yali ayambadde bino ebyekiwoowe biri distressed pants. Yizo basitayo gye tutategeranga yali distressed pant. Naye nga show yali nnungi nnyo era nyuvu. Much as we need to see more change. Be more creative about your shows. You can't do the same live performance you do in a bar is the same you're bringing to Serena. There is nothing unique, there's nothing special about it, and people have paid a lot of money. Bring something new, bring something that people will go talk about your show that is so unique and be creative. The way you're creative in your songs, be creative even in performance. Bayiye nnyo okuyimba ebintu bijosikiriza abantu okwagala ng'obbala bennyo n'okusinga ye bali. Notosobola kutuula n'obeera ku stage n'oyimba luno. There is nothing like a surprise something, there is nothing like it's so unique about it. Muteekemu obudde mulowooleze show zammwe muve ku bintu by'okwambala ebintu by'okututiisatiisa. Leero nogira mu Superman, nogira mu Spiderman, Batman, Tongoman, Coolman, Blackman, nogira mu baani bintu byakutiisatiisa. Oli najja kati ng'alinga alinako kamukalakaasa wano. Ebyo si bye twagala. We need to have a show that is memorable. Naye walaba engeri gyetandise oluyimba luno. Osobola okukola show ng'eri ku Serena. Naye notandika oyimba ng'oliva ku Aero Beach. Nga wali watandise kulaba ng'ova ku Aero Beach. Performance etandikidde ku Aero. Ate ogikuba live. N'opangisa express n'obagamba mwe muveewo nze mpitawo nkwatirawo show. Yes, kuba abantu basinga bakikola. Nalabako show nga omuyimbi alina live gy'agenda oyimba ku kizimbe naye ng'atandikidde ku nnyanja. Ate live n'atuuka mu budde. Because you organize, take time to organize, be creative, have something that is memorable. Yes, your music is great, but great things without creativity are just remaining normal things. Everybody can do great things, but a surprise is something that takes another level of intuition. Mulowooza okusuka ku show zammwe okubeera nnomo. Oyimbidde mu kifo kimu n'oyimirira awo eringa shere yabadde mu karaoke ababadde mu bbaala mukole ebintu ebyenjawulo. Kyembagamba kyokka ekyo ayiye nti music wabeere mulungi then ekirala akole show ng'atuwa ku music omupya tetugenda kubeera ku ebyo. This goes also to Maddox Sematimba gwe sebo genda tuliira ku bbala limu nga nte buli mwaka netuba ku namagembe. You have to see the new change in you unless you're telling us waggwako naye just we owadawadirako wano. There is remaining with your brand over nosigaza your own way or style
nti osazeewo notayagala kuddamu kwokya n'ogamba that is Maddox Sematimba. Nedda. Olaba artist omulungi tasobola kugamba nti idea zakubako zimuweddeko. Bwaba artist nga naturally ali artist tasobola kugamba nti idea zenkubako zimpeddeko. Artist taggwaako onobbayo n'akapya. Ensi ne bwebanga yavaako dderi ku kidandali gwe olina obba wakiri ekikadde. Olina okukumyawo gwe ekikadde kyotegeerera ebayo abakyagala ne baga olaba ne ku guno omulembe atukubye ekikadde kiri. Naye tesobola bbanga ennyimba ze wafulumya mu 1991 1900 ze tukyanyumirwa na kati 2020. No, we need new things. The world evolves. Yimikirako naawe amapiano tugambe no yakubye n'amagembe mu amapiano. That's the creativity. Omusuusa ate tebamuteekamu ekinyanya gwebuuza Sona Ben waliwo atamikisinga mu kinyanya. So tulina obbanga tulina vibe eyo eri modern. Yes. Much as it might not be the other old touch, ne much tulinako touch empe gye tukuulirako omupya music omupya. Ne tumanya nti ayimba bwati kati ennaku zino yakyusaamu akolamu bwati. Be versatile, tobeera ku kintu kimu kikadde. Yes, so twetaaga abantu bwe batyo nga amanyi nti evolvinga. Ne tusobola tesobola bbanga ye eri kwekyo tujja bikoowa kuba kati ffe abakadde abagenda okujjawo mu future twagala bidanda lyogenda kulyawa. Okay, twabadde tukyali awo this all week tubadde ne trending Chinatown for the cheapest and quality. Joyinza ogamba brand empya abantu yobadde bajja ebintu batuuka ne time ne bagamba nedda katusooke tugiggalewo olw'ensonga congestion ebadde mungi. What does this mean naddala eri society y'abasuubuzi oba economy kibalekawa ye ne Chinatown Munnayuganda erina kyemugaseeko buli nnaku anaaba agula engeri gye tumanyi nti China ebivaayo ebiseera ebisinga bamanyi nti si biwangaazi. Nice. Mwana wengenda kwogera ku Chinatown. Erimu ebitu points ziringa 7 zenekanyiza. Naye ziri bit economics. Kati saagala nnyo kwogera bya politics temujja bitigira kati tugenda mu economics. Chinatown ekisookera ddala we need to understand marketing. Ye business yokka mu bulamu bukyangejja okumala ennaku teyamaze na nnaku nyanga eggaddwa. Nga teggaddwa nti eri out of stock. Teggaddwa nti tebalina ki teggaddwawo si rent nga bo baggadde bo lwa nsonga bakasitoma abali wiringo bawa ssente bangi nnyo nti kati bizinensi yeraliikirira obutabasavinga bonna. Ye bizinensi esoose mu nsi okukulozingawo just ne bakulozingawo temporarily nti bali overwhelmed by customers. Do you know what message it sends to the local businessmen? Mubadde mutunyaga. That's the truth. Ge mazima. Babadde batubba. Si kyekyo. Naye tebabadde beerufu. Okitegedde waliwo atali mwerufu. Nti society etusenga balabye bannangono yatuggyeko omugugu. Tubadde tufa. Bulijjo abantu bamwe bafa lwa butabagamba. Obutamanya. Si butamanya. Okumanya system eriwo. Ate unaagenda wa munnange kyekiri mu market kye batunda bonna bwe batunda. Bo bakola ne bakola group zaabwe batunda bbeeyi eyo. Kati tufuna atagenda beebuuza akajja ku soosi yeye soosi kyoyagaliza mukakitaawo situtenyoko. So abasuubuzi baffe balina oyiga ebintu bimu. Mulekerawo okulowooza nti once you have capital you can manipulate the market. Nova gy'ovudde tosomye economics tosomye biki n'oyingira akatale oyingire business. Understand the levels and patterns that work in an economy. A functioning economy. Nze kyenalabe ku Chinatown, I was there on Sunday. Onoonye ebintu. Kati let me teach you economics. There is what we call price mechanism and loss leader policy. What they are doing at Chinatown is understanding price mechanism. What makes you sell your product this much and the other one this much? Kye ekikuleetera okutunda ekikopo ku siringi 5 peni n'ogissa ku 2. Price mechanism. Osinziira ku kyokutunda ekintu kyotunda ebbeeyi gy'okitundirako. Abasuubuzi baffe yes kituufu gavumenti etukuba omusolo kituufu omusolo gavumenti gwetukuba gw'omungi naye omusolo gavumenti gwetukuba ate si mungi nnyo nga bwe mugwexaggeratinga ku bintu n'ebbeeyi gye mutundirako. You get it? Ebyaddala omusolo gavumenti gwetuteekako gw'omungi
naye ebbeeyi gye mutundirako ebintu byammwe ku price gye mubijjeeyo n'omusolo gwe musasudde muteekamu profit wammwe nga mungi nnyo. Kati kyekiruma abantu nti economy they can't breathe. You get it? Because you don't understand price mechanisms. Price mechanism ekunnyonnyola nti bw'oba ofunye product ng'ogigulidde ku siringi 2,000, gavumenti nekusaba siringi 5 oba 10 olw'omusolo, awo price genze ku 3,000, then oba ojja kwongera ku siringi 5,000. Okitegedde kigwere mu 4 oba ku 5, omuntu akigulire ku 5,000 nga naawe ofunyeeko capital waavuddeyo ate naawe ofunyeeko 10,000 ne gavumenti ogiwadde 10,000. Kati gwe n'otuuka ate n'okiteeka ku mutwalo gumu kitundu, you're getting 100% or 150 plus profits. Kati omuntu lwatuuka n'agamba bulijjo ebbaaga njigula emitwalo 10, bano bagitunda 2,600, boyi tasobola kudda. In fact abasuubuzi bennyini be basinze n'okusobola ebintu mu China town ne babatiisa era bajjeero babireete babitukube ku bbeeyi. Then ekirala abasuubuzi kye batategeera kye tuyita loss leader policy. Loss leader policy dictates that you raise the price on one product and lower the price on the other, but where you've raised the price or recovering the price yakino kuwasaze. China town bw'oba ogyegendereza nga osoma economics era osobola otegeera price mechanism, osobola okitegeera nti nabyo ebintu ebisinga ewaabwe si byalayisa ate nga betulowooza, naye ebintu ebitali ku high demand bye byalayisa ennyo. Naye ebintu nga biri ku high demand nti ne society yaffe ebikozesa nnyo mu market era birina price bweba yasaze nga mutwalo gumu oba gumu kitundu oba 2, egisigadde zeezo bali ku leverage. Nabo bakoze mechanism yaabwe, bakola research wano ne balaba kuba basobola okwokya. Tosobola kuleeta kintu oli kyabadde atunda mitwalo 11 gwe n'okiteeka ku mitwalo 3 okole eyo loosi. Okitegedde? Kati nabo kye bakozeseza loss leader policy, they raise the price on the other and lower the price on other goods. Kati abantu ekibeewuunyisa nti basanze price ku bintu ebadde balowooza nti babyexaggeratinga nnyo. TV tesobola banga size 32 ng'omwana online China bagijjeyo ku mitwalo 18 gweogitunda emitwalo 6, gwanago ogajjeewa. You get it? Katoli wagireeta n'alaba nti 18 n'agyongeramu 4 oba 5 oba 10 n'egenda ku 28, oli aba alaba alonze bulonzi. Ye business yokka gye tusosola aba ku kintu ekituufu kye bagamba nti business ebbeeyi yanseko buseko, because the prices are too good to be true, because we have been suffering and suffocating from a malicious economy and traders balina okwetereeza. Once you have a competitor in an economy ng'azze mu market yammwe muyina kwetereeza, si kudda nti tasasula musolo. Kale katugambe naye mubagubajjeeko ebbeeyi yammwe egenda kukka, are you willing to lower the prices? Oba mujja kwekwasera musolo mugambe nti omusolo gwe gubateekesaako egundi. Kirina okuddayo abasuubuzi ne beetereeza, bayiga okwetereeza nti si kiseera nti ogenda kufuna ku muntu ebitundu 150 magoba. Abantu tuli baavu n'akatundu kekyova tetukulaakulana Uganda wano nti ne wookola tosobola kasevinga n'okakolamu kirimu. Asuubuza ebintu ebizimba akuggyako ssente nnyingi, aseminti akuggyako bingi nnyo, omuzimbi mwennyini ere bakukyajinga nnyingi, buli omu ali akuteekamu luseke kukaliza. Okulaba ne ssente abatayagala obe nazo. Teri akwagala kulaba na ssente ng'olina mu ssente enkalu yoba nazo zaaki. Toziinaako mugaso. Bw'oba n'enkalu omubbi agenda kukuba kiiki. So tulina okutegeera ekintu kimu. China town yazze wano nekola ekintu kimu Bobi Wine bujjo kyagamba abantu. Labisa. Olowooza business genda zisigala kyekimu oba nabo balina okwerevisinga badde ku muntu wa wansi engeri gya demand ye engeri gyeriwo ne at least gundi prices ne zibeera nga basobola okucomplyinga nazo. Kati tulina okwetaaga obwerufu. Bw'aba baagala osigala mu marketing nga bafunctioninga beetaagamu obwerufu. Mulekera okusiba abantu ekikookolo olw'okuba bo tebatuuka China. You get it? Olw'okuba abantu batuuka China ate tebamanyi bya misolo gyo, mulekera okusiba abantu ekikookolo. Yes, emisolo mingi tukikkiriza, naffe tusasula, nange ennyingi z'emaali ku nnyonyi ne wansi, naye era nkubuulira nti kale era you can leverage through. Naye ebyaddala tubeere beerufu, abantu ebbeeyi eba basusseeko. Abantu tebagenze kwogera China town nti bajagala nnyo nti baakuba bagenzeeyo, naye lwa nsonga aleese ku bbeeyi nabo gye babadde batasuubira, kitegeeza ebbeeyi yammwe ebadde basuffocatinga. Nze nagambako omuntu ekirala mistake abasuubuzi baffe gye bakola yeeno, mulekere abo okugendanga e China almost na daily mutwalayo ssente na ssente kusuubula. Mwereetedde ne bino ebizibu, abasuubuzi beereetedde ebizibu bino bye bakaaba.
naye ate musuubuzaako omusolo engeri gye bagumuggyako ye agamba baba tebababaliridde okusinziira ku the input. Tekiri ku ekyo abasuubuzi bakomplaininga omusolo gw'amaanyi naye be basinga okutwala sente China. In fact ino competition be bagyeyitidde, so omuchina nti yagibaleetedde be bagyeyitidde gye bagenda okukima be babuusa omuchina nti eno ewaffe sente zifuna kiralu tuli bagagga, gwe toyinza kungamba otunda ngatto z'abasajja basiniika naye buli wiiki oweereza omuchina miliyoni 2 otumya bipya naye atuuka n'agamba naye tulabika wano tuli kwefeebya. Babeera ne buli ddakiika babeera ku nnyonyi bagenda China, tugenda kusubula, tuli mu katale tusubula kino. Omuchina atuuka nga naye agamba bannayiwa e Uganda walabika bizinesi zikola kuba mubadde nze nabuuzaako omusajja omu atunda jjiini namugamba lwaki bwe mugenda China mukaliza buya hawusi z'abasajja gwe n'ogenda n'osuubula kuba jjiini ogisanze ya 13,500 n'ogenda n'osuubula byonna obireete wano ogitunde ku 3.5 nembagamba ekyo ekintu kibi. Economically ekintu ekyo kibi, strategy mbi mu market tosobola gikozesa. Reason being oba okolinga for higher competition alina capital asinga owuwo kati mukirabyeko kye twali tubagamba saali mu binti nti strategy economics naye tusoma economics n'otegeera patterns bezikola over functioning economy olina kugulayo katonotono nga naye afuna wa leveraging aleme kulaba nti oyingiza nnyo. Negwe n'ogenda buli wiiki mubeera mu katale n'osuubula kino buli n'abasajja batugambagana naye gwe tutuuka e Uganda kireka tugenda baguggwa bugwe. Kati bw'ajja wano n'alabanga market prices zammwe ziri waggulu nnyo ate ku gyeri kye bakitunda ewaabwe n'agamba bwe nzija n'enkaatinga cross price yange ne ngiteeka wano makati nze ngenda bba ate nfuna kiralu nnyo. Obuzibu obusinga mu lulu gwammwe gwe gugenda obbakuba ate gwe gugenda obbasuula n'obutategeera economics atambula atya. Mutegeere ebyenfuna, temusoma bizinensi zammwe, soma bizinensi yo n'ebyenfuna. Waliwo bizinensi gwe mulimu gw'okolamu bizinensi yo nti wateekawo akadaala ako oba edduuka lyo lyanga te bizinensi yo. Kati ebyenfuna bitambuza bizinensi yo. Bw'otategeera byanfuna bizinensi yo egenda kugwa kuba ebyenfuna olina bbanga ofuna. Okay. That is about Chinatown. Nga tunaatera okumaliza mbadde njagala tusooke tuyitemuko ku Rina Rihanna Rihanna ne Beyonce okuvaayo ne appreciating Shiba through posting. Mbadde njagala tulabike nti twogera ku kintu kino. Abantu abamu babadde bagamba nti Shiba importing foreign culture nti yegomba abakyala bano n'amala na implementing wano. So omukyala yavuddeyo n'amupostinga. So olunaku olwaleero kitegeeza ki? What does it show naddala eri abayimbi abali wano mu market yaffe? Tekirina kye kiraga kyanjawulo naye kirungi. Otherwise tetumanyi behind the story. Waliwo either ali ku VV mpisaamu baba mpisaamu naawe mpisaamu waliwo ali ku gundi ali ku mavivi tetumanyi oba ali ku mavi yabadde ku mavivi omuyisaamu kuba gwe maama abo bokka be basobodde omuyisaamu be bafunye posti ye. Waliwo yennyonnyoddeko nnyo okusinga bwe tulowooza. Waliwo yatunze omwoyo. Life is about sacrifice, my dear. You got to sacrifice, do anything possible to make it happen. Okitegedde? Kituufu alina identity yaabwe mu kariya ye. Osobola banga alinga Beyonce kuluno n'aperforminga nga Beyonce n'aperforminga Ciara n'aperforminga ngani kituufu. But are they that close? Ekyokumpostinga si kibi naye at what cost is the question. Okitegedde wano tubimanyi naawe omuyimbi yekka just okuyisaamu okukolera drop olina omujjamu ssente. Kati ogamba baba bazungu tebasaba kasente mbu yamuyisizaamu mbu kyalo kya ubuntu waaca naawe. Waliwo yako wana abayimbi nga already twalaba big drill wano yakuwa party after party abasajja ne bakujumpinga ku challenge. Eyo yali hiti ekusukkako. Ono bapostinze concert lwaki tebapostinga nnyimba ze. Something has to be happening behind the scenes. Nze se mwetegera okusukkako ekyo. Waliwo yayise bibiraga bambi mpesaamu naawe mpesaamu. Ever since we twava mu concerts ezize zibawo, this year has been
having many concerts. Gwe guno omwaka gwe tusobodde okubeera nga tulina over in a period of 1 month nga tulinamu events nga 20. Twalina Lili Puzzle, tubaddeko ne Wizomanizo, tubaddeko ne Yalevis aze, tujja ne Mikwine, tujja ne Gravity, bingi nnyo. But leka tusooke tu flashingemu back. After Lili Puzzle, Enkudi, twajja ne tufuna katusooke tuddeko mabega kusaga ya Wizomanizo ne Nobat Events. Tugenda kujja oba nkuwa okubirize. Nze mpe so Lili Puzzle katusooke ku saga ya Nobat ne Wizomanizo twabalaba nga bakola ekintu Uganda buli omu kye yasanyukira. At the end of it ne tulaba nga kigweredde mu mpi. Omuntu afunamu kyakuyiga ki naddala when it comes to relationship y'abayimbi wamu ne ba promoters. Ani atakola bulungi, ani alengeza omulimu gwa munne. Ebintu by'abayimbi ebyo bizibu nnyo byakutegeera. Poziko ng'oli muyimbi olina okutunuulira ekintu kimu abantu kye njagala obbagambanga ku nsi kuno. Ku nsi kuno leka kutandanga n'oyamba omuntu nga Katonda ye olede yali yaleka ajeere. Bobi Wine n'akayimba ke yagamba singa nabalekayo wansi gye baali mu kyalo singa tukyali ba mukwano. N'agamba bajja begonza ne bakusobera ne bemala ne befuula bakwagala olumala ne bakuddako ne bakuzalawa baku bantu tigwe abantu bayambe naye ng'omanyi tomwegendereza abeera n'ensonga ze nti Katonda alina be yaleka bajeere. Kati ensobi yonna gy'okola mu bulamu si kibi okuyamba omuntu naye kyabulaba okuyamba omuntu nga yaggwayo. Lucifer's theory gwokola obulungi akusasula bubi. Lucifer's theory egamba omuntu yenna gojjo yissa obulungi mu kazibu ng'ali mu desperate time ajja kuluma. Akuluma entegateka baba misota baba nsolo baba bisodde baba nsolo baba misege baba beekyawakyawadda. Kano kateekako ak'obulungi ka buntu bulamu ka kiseera buseera nti gw'okole kyayagala naye bw'ovaawo akubojja. Baba batemu nnyo toyambanga omuntu ng'ali ku desperate time. Oyambanga muntu ng'alaba muntu ye akyasobola okweyamba. Oyo muntu omutuufu okuyamba nti oyagala 10,000 naye olina bwebiri. Bwe nkuwa ebiri emirala mba nkuyambyeko nti ye nja kutetenkanya emirala. Naye omuntu oyagala 10,000 talina yadde olw'ataano. Oyo aba mubi tomuyamba n'olw'ataano tolumuwa. Muleke yeeyiye. You have to be ng'oli ebo naawe okweyamba. Kiki kye nabagambye self love. Self care. Olina obba nga okyayimiriddewo. Nobati kye yakoze ne Wizo kye yakoze munne. Tuyinza obba tetumanyi biri background kuba bingi bye bitajja mu kamera. Either waliwo eyayagadde okwesiruwaza ageziwalire ku munne. The one who is smarter will always use the other. Abaganda ayo aweya mu gy'ekinaana. The one who is smarter will always use the other. Abaganda bakitegeera baliwo mu gy'ekinaana. Ng'oli mukulu. Ntegeezezza nsoma busomi bitabo nentegeera abo mu kinaana baba bakozesa. So olina otegeera omuntu gw'oyamba naye muyamba naye ye yeeyambye kyenkana ki. Oli alina baganda be bakyalina hiiti. Gw'ovudde eri terina gwakumanyi gojja otuyambe. Okitegedde abantu bateekako good front. All people will always want to put on a good front. Naye si bwe bali. Family y'abamayanja ye erabika ebyaddala eri violent tugiwe credit. Eri violent. Obulira yakubye mukyala we. Oli yasambye alien. Ono yakuba gundi bawa. Oli yakuba bali violent. Naturally. And let me tell those boys. Just the way you're becoming violent to each and everybody you work with or you get close to, the day you will mess with the wrong one, we are going to say RIP. The struggle has to continue. Don't mess with everyone. Nobody naye ave yatubuulire mu beerufu diru yagaanira wa. Tuyinza ba tudifendinga omukyamu ng'ate ye mutuufu oba omutuufu nga ye mukyamu. Twagala biringa beerufu. Ffe tutegeera biruziruziza mu mwakkaanya biki. Mwajja ne mukola association neekwata abantu bawagidde ate muli mu kwekuba lw'akasente.
oba sinsonga siza akasente mutunyonyola engeri ebintu ebitufujja wano tudifeninga ebintu ebitegerekeka kuba naffe mujja tuyisa mbu tugenda naffe tuli basiru naye nga temwabakoze byekisirusiru. abayimbi balina otegeera ekintu kimu, bw'oba wayimba ng'oli muyimbi bulungi nnyo kiddayo kuba nabagoba copyright aba federation mukole ebintu mu kifo ky'okukwata ssente ne muzigabanamu for period of just 6 months or 1 year nga mwekolaakulanya mu individually. Muteeke ssente ezo mu ssako nti omuntu ajja kujja yewole miliyoni 5 nga taliiko na manager agenda ategeke concert ezale biliyoni. Waliwo ssako bwe kiri ssebo ssako owola naye ozzaayo. Bakole ekintu ekyo bakiteeke mu pulaani. Lwaki tebagikozesa bwe banga gyeri? Twali badde tulaba nti ono ali kasente kaffe ali kasente kaffe Kalifa yajjayo bwe kimusala kati ate bwe kimusala federation emutunulira etya. Alina kugenda kukuba extras ajjeyo. Extras nazo bwe ziyokya ekiramu extras ng'anoonyayo hiti endala. So kati olaba waliwo ekintu kye tulina okutegeeragana. Abayimbi bajja mu bizinensi eno nga si beerufu. Bano babanditi, bano baffere basite naye babakwata mizindaalo. Okitegeera tulina okudda tutegeera ekintu kimu, omuntu gwennyamba muyamba ku kowa ki, business kowa, muwandiike musayininge contract nti breach of contract you're paying me much this. Kuba tosobola banga baleeta omuntu omugjeyo mufunye miliyoni katugambe 5 ate gwe omuwaddeko 10 mbwagamba muwako 10. Omuntu oleda akulaze nti internal ali desperate. Munne yafa, it is too bad. Munne yafa bali badde batetenkanya obulamu gwe bali batetenkanya naye ensi. Ate kati ali ku kisenge okumujja n'omukolera concert kituufu kirungi nnyera wamujjukidde naye waliwo yeefuulidde munne Nobert nawe nzo batoli mwerufu tebaali kubye singa wali wa mazima naye nabo abagagga nabo batukanga naye akutaddemu kingi nnyo ddala ate naawe kyolese ku ttebo ntosobola kuleeta buleesi nnyimba zokka golese buleesi music agenderako emizindaalo kugendako sound music yakola ssente concert antegendako ebintu bingi nnyo yes music w'omusigaze kale otegeke ya silent disco bajja muwulirize waka music mulungi era n'obuyina omuyimbi mulungi naye tosobola kubanga gwe kyolese ku table music ne munna aba yagala abulire nti oleesewo business bweri kyekimufuula promoter kwe kutegekawo n'ayayimba naye buba busiruwo butamujjaamu before the concert. Naye nabo balina omululu mungi nti tayagala omusibe miliyoni 10 wano alengere ng'oyodde akabumbi asigale takakkana omutima tegukakkana nge omusajja akozemu ssente nnyingi tekisoboka. Abantu balina emmeeme entono wano e Uganda buli omu aba akwegezaamu tatunuulira gwe kyotaddemu atunulira kyofunye wayagala okuleetingira tamanya mabanja ge weewoze ebbali eyo tamanya biki naye ayagala kuwulira nti ompadde ekyempulira nga kyekyo. Kituufu nnyo okukolera omuyimbi concert eyo naye kimugattako kijje banna bamuyamba nti onoomwaka ogujja tujja kiddamu mukireetera okubeera ekizibu nnyo omuntu omulala okujja okukola ekintu kyekimu omwaka ogujja nti muli bazibu bakumaneginga akasente kabamalamu nnyo okitegedde byebyo ebyange. Okay, twabaddeko ne Palaso n'agamba Robert amannyo ge gali kungulu nnyo amangu ago erinnyo ne livaamu era abalaase omanyi alimba nnyo naye birds of the same feathers always flock together. Bakifeesi gye batambulira amasimu gabulaabula ddala abantu abagenza okusaba lwaki because bali bamanyi system yanga bwe bagitambuza. The Mayanja family jo tukkirize tugiwe credit nti bo bali violent. Actually osobola okuwulira mu myaka 3 nga towulidde Bebekulu nti yalwanye naye tegusobola kuyita mwaka nga Kamiri oba Wizo oba Palaso nga tebalwanye. naye Wizo kati oyagala kuŋŋamba nti bino byandibaddewo even if I'm very much kibi nnyo kale okuzza omugenzi mu bino but would you think things could have got to the worst omugenzi nasigala nga abiraba bwati. Wizo is one of the brand Good Life yabanga kamu nga y'omusajja kizibu okumugjamu entalo that you can ojja kunjulira diwo olabe Wizo ng'alwana nkyogere. Wizo is only humble and calm because he was humbled naturally. Nature humbled him. It is in nature.
not his character that he's humble now. It is in nature. Ensi bwetyo bwetukakkanya nange nina ebinzikakkanya buli omu alina ekijjo mmukakkanya okitegedde naye kyentegeeza kyekino nti ne bwe muba muli basita buwena baganda be basita bangi godi wali owulidde Mickey Wine yalwana kyogamba bo tebalwana ba tebanyiga naye just nti abantu abasinga feemu eba overpowaringa obwongo bwabwe n'alowooza nti obwa sita bwe bumumakinga okugoyinga even against the law je n'ayagala akozesa ekibuli olw'okuba star okitegedde stardom yo tesobola kumakinga nti gwe you qualify to be violent against me. No, your stardom is nothing. Nobody bw'oba oli mutuufu nga bakubye mbukyamu omusajja muteeke mu kkooti amateeka gakola wano akusasule assault criminal na kkooti ziri mu criminal cases kati tetunaddamu ku bintu bya civil genda omuteekeyo bamuteekeyo muteekeyo proof evidence ejje nti kimuli agende eruzira abeereyo. Tetwagala kubeera nabo bantu bwe batyo. Society you have to be humble, you have to follow what society dictates. You can't go unscripted because you're a star. Wacha wewe gomanyi basita betulabye Yesu yalwana naye omusinga bwa sita gwe. No, toyina beera violent bwotyo ku buli muntu. Abantu tuyina opposing opinions naye musobola ozimakinga out amicably. Temusobola bbanga mu abantu ba family emu eva buli muntu abalinako sikando. Sikando ya alien tetubagikwata ku kamera tabantu bagikwata ku kamera tetwali gitegedde. Ne even what must have happened. Nze nawulirako sikando omu ku bantu abo omu eyali ku show ne kino kisabo kya kino kiwane lugogo cricket oval. Bwalina buno bukabini toilet buneeno. Obukabini ko toilet bwe baleeta abantu bapangisa. Omyese bwe yaje ne basikayo omusajja ng'ali mu kusala nanka mwana. Omyaja n'asikomye bwati nigasamukira abaali awo abantu bagenda gasamuka mbu omukulu Ssebajja afuka agenda ku stage abayimana bakoze ebintu bingi nnyo abantu batanavaayo kwogerako bingi ebyo happening mu bakasini ebitali recorded bingi beetaaga kugambako nti bannange muli balungi muli bagagga muli bayimbi balungi nnyo muli battabbo ekitone ky'amaanyi kiri mu musaayi tetujja kijjawo. That is an undoubted fact. We praise your talents era muli bayimbi balungi. No, you can't go violent on everybody or everyone. You can't. Buli omusi buli omuntu yakubika. Mulimu abatajja kubika. Nga tujja gamba RIP. Get down. Okay. Away from that, ya Levis show made rounds. Nalabyeko n'omuwala yavuddeyo namulabyeko ne Charlie wange Alan. My namesake. Ngaga muwala yavaayo. Yavuddeyo mu kamera n'ajjayo bwenyi n'agamba munnange nno mmwe. Abantu abamu, you know, she's an uptown girl. So, omuwala ku kintu kye yakola ku kya ya Levis concert wano ku Serena. Ekintu ekyo kituleka waffe nga bannayuganda n'abayimbi baffe okubeera nga love basobola ogiteeka ku stage bwe batyo just a fun. Twogere ku kyamuwala kya musajja oba byombi. Byombi, let's take in a general average. Bw'otunuulira ya Levis amayina zinu mbadde simumanyi oba ffe tuli mu Uganda yawa zene mayina mu Faransa mbu mukongo jasi omukongo wana Uganda tutegeera music tulina okutegeera what we call singing and being the one doing music, all music, songs and music. Ugandans have more songs but little music. All no music at all. Music touches the soul. Songs give you a vibe. That's a lovely song. Owulira ne vibe gyebawa ku nnyimba. Oh, it's a vibe song. It's a song has vibe. Songs have a vibe. Music touches the soul. Kati bali abasajja baya Levis abo abawandiika music ali sensational. Sexual sensations. Akiwandiika akimanyi nti kino bwe nkiyimba bwe nti abakazi bagenda feelinga bwe bati. Apulinga attachment ina bakazi. Chovola wemba kayimba buli mukazi nga wulira ayagala kujja ku stage kweyambula. Ulansonga yimba olimba nti abakazi basinga kulowooza ku sex okusinga ne kulowooza ku business. Gwenjagala mpeyo obulaku bw'omukazi omukazi nga lwatalowooza ku mukwano. Oluva ku mulimu ku saa 12 nga bamuteerako busopu boogera ku mukwano. Obwongo bwonna buli ku ki? Sensation buli ku sex. Ayagala attention. Kati omusajja najja nga akawadde tone, akawadde sound, akawadde beat, smooth movement. Ng'ekintu kyokka music yekka wallahi. Newoba ne mukazi wo nga wagenze naye n'ayimirira awo. Wallahi avaawo akuleka awo w'oyimiridde n'agenda azine n'omuyimbi.
tagenda nti musege naye music atakinga omwoyo gwe bulala nnyo. Muwono muli mu bidandali, muli mu mpiso, muli mu biki, muli mu bino, muli dayidayi, muli mu dodododo, tebirina vibe bikwatira omuntu asigala bwabadde bwaba akuyambye najja ku stage. Kitegedde bwe tuliyimba music ategerekeka ajja na crossing ensi zaffe tuli mu copycat tetulina. Nze njagala mpe jiniremu gye tuyimbe Uganda nti ye Uganda bw'ogiwulira egundi ogamba music we Uganda gyoyo iva buli kimu tukibuukira tunoonya kivuga zaavugiddewa bye tulimu. You can't survive an industry with just zaavugiddewa. That's not how industries survive. Abasajja baba kubalingala n'anywa kasajja baba kuba sensational. N'obeera mu Europe owulira lingala omanyirawo Congo amapiano gawulira omanyirawo ge South Africa. Music waba Nigeria bw'omuwulira tempo zokka ze bazimbirako music instrumental beats ngeri gye batandika music eyo that harmony of sound etachinga yo psyche y'obwongo n'owulira nti you almost in love with the song. Wano teriiwo, bono tetulina, bono tubala hit. Ekireetedde obuzibu bwa Uganda bawano kufa nnyo ku hit. Omusajja oyo ennyimba ze zonna si hit songs. Okitegedde talina luyimba lwogamba nti eno hit. Naye abantu balumakinga n'okubikaminga hit lwa nsonga lubakwatako nnyo. Ayimba bye baagala kuwulira. Abantu babeera ng'alaba kano akemba singa mbeera nako nga ndina omuntu wange mu kisenge kyali badde kitya bye balowooza. Kati wajja ku stage n'omwana n'agamba naye walayi kanjikuleetere nange nkikulage nti nange ndi wa ttabu. Okitegedde? Omwana agamba ne namba we. You need it? Demu wange yaneeganye mu kamera natidde. Pauline yaneeganye mu kamera. Naye kitsoke bakazi bwe batyo. Kikana ffe twamugobye tubadde n'okukyala mu February naye nabyongeddeyo. So kiddayo kati omuwala kati waliwo wootuuka n'ogamba nti kyeyakola kikyamu era kituufu. Abantu abalina endowooza bwe batyo batuufu nti omuwala kyeyakola kikyamu naye tekiswaza nga ate ffe tukirobooleza. It is just normal dance. Mwana wa Buganda wano kale katugambe yayinza oba si Muganda naye omwana ava wano lwaki kyatuuka ku sseeri okutuweebuula nojjeno olulimi katookombe egundi. Kati waliwo ezo elements ezagoyinga extreme. Naye waki ensi teyawa attention ezo elements ezaali extreme neewoona omuwala ejjasi teyazina naye obulungi. Pauline, society tetunuulira ani akoze kisinga kuba kiki kuba abantu babaseegu bangi. Bayira bwe n'abo abasajja abagamba nti obukyala bwe baali ekisooka mukazi waba teyagenda ku stage ebintu biringa 3 oba 4. Ekisooka teyasobola kujja ku sheeyo ekyo ensonga nkulu. Kyakubiri teyali ku sheeyo lwa nsonga teyalina ssente ekyo kimu. Ne bwe yali baddewo tebalina confidence yabamu. Naye bangi abaali baagala okulinnya ku stage n'abasinga n'ono omuwala gwe twatunuulira ennyo nga tebaafuna just confidence. Naye nga bayagala n'okwekola obusolosolo obusukkawo bangi. Olw'okuba omukyala wo teyagenda ku show tekimufuula nti mulokole nnyo ba mu paati. Actually bakyala bamwe abasigala ne waka misege nnyo n'okusinga oyo. I rather go with this one and nti musege than going ne bano bakyakigala abeekweka. Look at the way n'omuntu andaze nti musege. Omanyi lwaki? Obusege bulabira ku kinti ono omuwala musege. Abakyala society yaffe teyabakuza kubeera nga bali they can express themselves mweyembera. Society yabakuze olina beera koi teyabakuza nti balina okwewombeka oba okwewambaatira abanga abakyala nti ebakugira nti kibi. Naye yakimanya nti bo already balina a hole. Kati anything with a hole is easier to be turned into a hole. Omuntu alina ekirwi kyangu kumufuula musege. Lwansonga ekirwi ekyo kibatuma okukola ebintu bingi nnyo. Gwe mpayo omuwala omu ng'enneeyisa ye bwe yali virgin yeemu nakati nga bagijjeeko. Afuuka musege. Omukazi ye muntu omwangu okufuula ekyokulwanisa ekyettabbu ku nsi kuno nga bw'oyagala. Obaluddemu? Ye experience nnyingi naawe nze nina girlfriend 218. Obalabirira ddi? Si bonna bembala. Nina akatabo. Nina akatabo owandiika mission yaki? Mission ene zituyita mbuyisi. Bw'oba ina mission ku nsi nkusabidde. Tuli wano kuwangaala kubabalamu kutuziika. Actually abantu balina ku stress nti oli mwavu tolina ssente. Teri yazikutuma.
abantu bagenda ne beerumya omutwe n'abeeraawo n'anyinyibala n'atuggubala sirina ssente ndi mwavu embeera mbi sirina kino sirina kiri n'onyigira abantu bannange singa mutegeera ekyama ekiri ku bulamu buno ojja tuuka mu ggulu ogambe Katonda naye nze nakunyigira bwanyigiriza obulamu bwobukalubya ku nsi kuno n'okola bikinze nembeera omwavu nembeera omunaku ngize nakukola ki lwaki wanyigira Katonda akubuuze naye owaayo nyigira ani yagamba obulamu obubeere bwotyo mu lulugo gwe gwakwegombesa ebintu bya banno mu lulugo gwe gwakwegombesa byotasobola okimanyi oli munafu tolina netiwaaka toli connected ate weegomba ebintu ebyebbeeyi kakkano beere n'obulamu easy beera obulamu nno bwangu kulivinga by the way expectation zikendeeze teweeteka ku pressure ya biki nti kisina ekyo kyonna kiri kyotafunye ekyekyo gubanga munyago obulamu bunyago bwe tugenda mu kintu kyange ekisawo kya ssente nga buli omu ayoolamu tojja kutwala kisawo kyonna olw'okuba gw'oyagala nnyo bw'okitwala bwenna yeesi abalumu bakitwala kyonna ekya ssente kuva mu kinaana naye kati gwe bw'ojja n'oyoolawo bw'oyodde bwebwo bw'oyodde tambulira awo vaawo edduka leka abalala bakole kyolina otegeera okulivinga obulamu bw'ensi eno kyangu nnyo kasita otegeera kiggwe kyowulira ekikuwa emirembe naye mwetadde ku puresha etagasa ne mwemalako emirembe mentale n'okogga n'oggwako ebintu ekikuggwako lwa nsonga gw'olowooza by'oyagala by'olina okubeera nabyo waliwo abamu nga Katonda yabatonda temuli bifuna tuli mu kibaasi obulamu kibaasi abamu Katonda yabagamba nti gojja beera mu lino lulangira eyo baasi neegenda ne wajja baasi endala kati mmwe mujja kusoma mujja kufuna emirimu egy'ebbeeyi eyo neegenda n'agamba mmwe mujja kusoma naye okufuna egy'ebbeeyi nedda nammwe mugende baasi endala nejja mwe mujja bba baana babagagga nga temuli bagezi naye nga ate obulamu bulungi najja nagamba mujja kutoba nnyo okufuna kye mulina obba nakyo eyo nayo neegenda tuli mu baasi kati gwe tunula bw'oli ogambe nagwa mu baasi ki eriyo baasi yabamulekwa kati gwe ojja bba mulekwa tolifuna kasente ojja bba mwavu lwa nsonga obulamu wetubwagala okubeera feya tetuli bujumirwa obulamu bwobwagala bubalansinge toli bunyumirwa obulamu kavuyo kyogema fa abateeka ku level badde manyi obulamu self service bakitugambako kyoyagala kyeweeteerako kyekyo osobola okwesavinga ng'otaddewo mekanizimu esobola okuwa nti nawe osobola okwesavinga toteekinga risiki weerumirirwa weesaasira ate oyagala ebisinga oli mulwadde wa mutwe abasajja batugumbula abantu batuuke gye balaga ggwe ng'oddaawo ogamba ogenda kusaba naye mmwe mukyalina bingi ebyokuyiga bati batubale nekifeesi olunaku olwaleero weebale kuyingira baasi mbadde sikimanyi naye nga ogirimu basi ni mu taxi nze bona mubeere bulungi ali ku Promotions Worldwide MC Kiyege Gang Ghetto Corporate. Thank you, blessings.